bw'oba oli mukazi wansi wasobola okusaanawo noba nga tolina sayini yona eraga nti oli mukyala twogera ku ttaano gguluma ng'ofaanana oti tekiriiyo era ku symptoms abo mu symptoms buleeta zino tensions zino okuluma ne buleeta omutwe ne buleeta fever omusujja nga teguwona nga niwamira eddagala tebikola ki tebiwona mpox obulwadde bw'akawaali ow'ebisolo badde nsaba nkubuuze nga Ghetto Youth nti kati ffe tusinga kubonga tetukwata nnyo mu ngalo ffe kiri kitya ku kubonga ku bannaffe ng'obadde olinamu obulwadde obulala nga siriimu TB okkiriza nti olaba lasita afunye akatengo byaki byaddala buno obulwadde bwa bisolo abalabi baffe abakisenyi media bannange olunaku olwaleero nyinako eno gye nkyadde era nsinkanyeeyo abasawo ab'ebyobulamu ba Mwoyo gwa Ggwanga, tulinawo wanene omwami munnamawulire Mwoyo gwa Ggwanga, tulinawo ne ba Ghetto Youth wanene bonna weebali nga we mubalaba. Era nga leero omulamu obutuleese tugenda kwogera ku byobulamu obulwadde obwazze mu ggwanga bwe bayita mpox nga bwe mulaba ebipande bineeno. Obulwadde obwo leero omusawo waffe ono twagala atunnyonnyola obulwadde obwo bukwata butya, ntegerera ku kinti buyina y'okubwewala nyinza kikola ntya kuba bannayo obulwadde buluma ate we bujja buba buzze okubujjanjaba kiba kizibu so singa oba obwewazengwa obutegeereddewo nti bwe nkola kino nsobola okubwewala kiyambako. Kale n'olw'ensonga eyo akazindaalo kankakwasa omwami ono yeeyandire naye mumutegeere. Abatulaba abalabi ba TV yaffe amannya nze Kibugo Abdallah, chairman owa Patriotic Citizen Media Team, era nga ebimu ku biruubirirwa byaffe n'ebigendererwa kwe kubeera nti tumanyisa bannayuganda naddala ku nsonga ezikwatagana ku puroguramu nga ez'ebyobulamu. So nsanyuse nnyo nga ba media ba Patriotic Media Team, Citizen Media Team, tusanyuse nnyo okubeera tukyaziza musawo waffe okutubuulira ku bikwatagana ku mpox obulwadde bw'akawaali ow'ebisolo. Obulwadde buno abakulu mu myaka bamanyi bulungi nnyo nti bwali bubaddewoko mu myaka gy'ekinaana era bwatuyisa bubi nnyo nga bannayuganda. So gavumenti bwe beevuddeyo ne tusindikira abasawo nga bano okujja okutusomesa. Tosobola kwewala bulwadde bw'otamanyi, osooka kumanya n'olyoka ofuna amakubo ag'okwewalamu obulwadde obwo. So sijja kumala budde bungi, endwadde nnyingi nnyo era ezimu twalowoozanga nti batuloga. Endwadde ey'akawaali bwe yajja abantu bagamba nti walabiseeyo eddogo ery'amaanyi wano mu Uganda nga tukyalowooleza mu biliifu eyo eya witchcraft. Ne tuwajjawo endwadde endala yali ya mungoota, sleeping sickness. Eyo yo naddala abantu abaali bawangaalira mu saidi za Busoga awo ebivu bakiyita kivu mu Luganda, sesefly. Naye nga twalowoozanga abantu abaali mu budde obwo era mu myaka gy'ekinaana awo balowooza nti bwe waliwo abaloga. So tetukyali eggwanga likuze kusinziira ku gavumenti yaffe tuwadde okumanya bannamawulire twaweebwa obuvunaanyizibwa bw'okumanyisa. Edda luli bannamawulire baali batono naye kati bannamawulire tuli bangi. So objective enkulu yakubeera nga tuwa awareness eri bannayuganda ku ekyo kyonna ekisobola okubeera nga kitataaganya community, kakibeere kya byabulamu, kakibeere ku security, kakibeere ku byanfuna, kakibeere ku nkulaakulana. Ffe nga bannamawulire tuteekeddwa kusembereza abantu information bagifune. So neyanziza nnyo neyanzege sebo omusomesa waffe omusawo tukusaba otutwale mu maaso abalabi baffe aba TV yaffe amatu n'amaaso bakupolisi. Neyanziza nnyo neyanzide mukama wange nga sinaba kutandika kwogera ku kintu kyonna kyonna nakamera yaffe asooka alaga ekituufu ekirabika ku ki nga sinaba kutandika lwogerera oba nakwogera ku kikwata ku lupapula luno. Neyanziza kati tutandika bwe tuti tutandise bwe tuti buno obulwadde bwa bisolo eby'omu nsiko. Ebisolo byawa eby'omu nsiko. Ebisolo nga ki? Ebisolo nga ki?
ebisolo kamuje omusu emmese enkima ninamunundu ebyo ebisolo bikola ki ebireetambulizaamu obulwadde buno mu bantu mpox tubuyita ki kawaali mu bantu tumuyita ki kawaali obulwadde buno buvudde mu bibira bya Kongo mu bakongo ne busala boda tusobola gana baganda baffe kuva eri kujja eno ate naffe tusala netukola ki mu ngeri mu bintu byonna byonna byobulamu oba mu kusuubula tusobola okukola ki okutambula naye kati baganda baffe betaniranye ebifo ebisanyukirwamu betaniranye ebifo ebisanyukirwamu ni basista baffe naffe benyininyini naffe era byetukola ki betanira kati wetugendayo ensonga ezimu muzitegeere zibeeraawo nga mugenze mu masanyu kati ensonga ezo mukuva mu ezo essanyu mwetujja akalwadde kamu oyinza okubeera n'oyo gwabadde naye mu ssanyu nga yakoze eki nga yazze n'akalwadde kati akalwadde kano nikatambula muki nikava ku oyo sisita wo ng'akomyewo mu community gy'abeera oluusi nga alinayo mukwano gwe naye nga ni mukwano gwe naye alinayo mukwano gwe ni mukwano gwe naye nga alinayo mukwano gwe kati olunaku olumu akalwadde kano kasobola okutambula abantu 1,500 kyogamba musawo akalwadde ako nako katambulira mu mpewo akalwadde kano si kampewo naye kano akalwadde kasobola okutambulira mu malusu fluids yonna yonna obubisi bwonna obubeera ku mubiri gwo bwonna busobola okatambuza entuuyo bwonna byonna bisobola okola mu ngalo kwewahaaga kwekisinga kusiyalinga engoye zetwambala ebikunta byetwambala ebyo byonna byonna bisobola okukola ki okutambuza obulwadde buno obulwadde buno nebugenda nebujja mu sente kubanga esente ezo bwenzikugulako ekintu noziteeka mu box oba munakali woteeka sente zo nange bwenava eyiningula ekintu era ogenda kumpa balance naye nga nataddemu olwedde sente z'omuntu eyazze alina obulwadde kati oyo aba agenda kuwa abantu omeka naye aba agenda kutambuza obulwadde buno ku bantu nesiiga bwebyo virus ate erishapu ate eyagala wabuguma okitegeera kati obulwadde buno bulina ebintu bibiri ebisookerwako ng'onaategeera nti obulina bisookera ku symptoms zaabwo mu symptoms buleeta zino tenso zino okuluma nebuleeta omutwe nebuleeta fever omusujja nga tuguwona nga niwomira eddagala tubikola ki ebiwona n'ofuna ensanjabavu nezikuzimba omugongo negukuluma ensanjabavu nozifuna nga tolina nabwa ku mubiri naye wotuukira okufuna ensanjabavu nga tolina era nange mbadde nakubuuza nti ensanjabavu zineeno zitera okujja nga waliwo gweri yes naye buno buleeta ensanjabavu nga tonafuna ki tolina nabwa ku mubiri nga tukyali mu symptoms wayitawo ebbanga ennaku 3 kugenda mu maaso ne butandika okuleeta ki signs mu signs omwo omujja okubutuka n'obutuka omubiri nga bwolaba n'obutuka notandika okufuna bisayinizi bino kuki omubiri gwo ofuna bisayinizi bino ku mubiri ziri ensanjabavu otuukira wano ensanjabavu ziri ziba zafuuka nga zafuuka kizimba ensanjabavu emala nefuuka ate ekizimba efuuka ekizimba nekola ki neyabika bw'oba oli mukazi wansi wasobola okusaanawo noba nga tolina sayini yona eraga nti oli mukyala twogera ku kintu kino twagala twogereko tubeereko nebyetuleka emabega kubanga tugezaako kulwerwanako esobola okuzimba ate nga jasima mba mpulirawo buwulizi kuba ensanjabavu kijja nga kirina kinemanya nekizimbe naye mbadde manyi kimala nekiyita nekigenda anti kati ensanjabavu lwaki teeta negenda nti mu budde bw'ensanjabavu ngaekuliko ku mubiri otandika okubutuka n'ofuna ebituutuutu ebinene kati ebituutuutu ebinene ebyo obifuna olena ensanjavu ng'ogirina oba tofunye eddagala mu budde nga bukyali oba ogenda kola ki lijja kubutuka bwebutuka bweyabika mutaka woono omusajja n'avaako kuba asobola ovaako bulungi nnyo n'asangulibwawo ddala ng'onakufukira mu kati mukapiira baganda bange bino kyeniboogerako tukijjemu omuzanyo si kyakuzannya tulwanirire obulamu bwaffe ate twagala eggwanga lyaffe kati bwe bisangukawo mba sikyalinza kuddamu kubaako ngeri ndala yonna gye baninkirwa oba bannongoosenzirewo nterere bulungi kyanseziza okuddamu mbeera omukyala nga bagenda kuteekaku plastic nange sikitegedde kuba kati ekintu mbadde manyi kitonotono nti
nensanja bavu nsobola ofuna omuzingonyo gwange nenjokyawo nga wetwayotanga ensanja bavu negenda nedda bino si bwe biri ensanja bavu kana akantu buno obuntu bwobulwadde bukukwata nebudde nebeera ebugumu buteekako amabooko n'obutuko okwo oguntu ne guzimba ekivaamu nga ki abantu bali mu kufa obulwadde buno butta bweba tofunye ebiddagala muki mu budde omukisa gwe tulina nti tulina gavumenti etufaako etwagala era nga etuteereddewo eddagala ery'obwereere era nga batujjanjabira ki bwereere tosasula musawo eddagala lya bwereere okuva wempuliddeyo ka symptom konakonako embafunye nengenda mudwayo banzijanjaba okuvaawo wenyini paka wenaawonera nga sinewadde ekikumi kati awo ensonga gy'ombuuzizaako bw'ogenda ku malwaliro ga gavumenti ga health centers eriyo abasawo abasomesebwa ku bulwadde buno era bw'otuukayo bakuswapinga ne bakuggyako ki tesiti bw'obanga otuuseyo ng'obadde mu mbeera mbi netutwala mu isolation Entebbe bwereere nga tolina kyosasudde netukujjanjaba ku bwereere n'olya ku bwereere n'okulyanja ku bwereere tusaba wona ne bakusiibula kusibula mwali kubyeko engalo olwokuba nti gavumenti yaffe esobola okukola kitulese mabega kubanga eddagala erijjanjaba obulwadde buno liri expensive nange newuliza mbadde mmanyi nti nno ogenda kuŋŋamba nti tusasulayoko kasente naye oba ngambye nti lyabwererawo gavumenti yeebala olw'ekyo eddagala lyabwereere obulwadde mugenda mu kirinikisi mujja kwonoona ssente obudde bwebagendeko ogenda okwesanga nga obudde bukugenderedde nga n'obulwadde bumaze okulya bukumazeewo ate n'ensonga endala gyenja okwongerako awo nti baganda baffe bana balinamu endwadde endala nga babadde bamira eddagala buno obulwadde ate bubakuba nnyo bubayikiriza nnyo kubanga olwedde baba n'obunafu mu mubiri gwabwe ogamba eddagala lineno lyebamira lirina engeri enafuyamu omubiri yes eddagala lina linafuya omubiri kati mbadde nnyonnyola ku nsonga eri bweti nti obulwadde buno bwebukukwata ng'obadde olinamu obulwadde obulala nga siriimu TB endwadde zonna ezo ngo zireetera omuntu okuba nga abeera ku ddagala olwezi sukaali puresha buno obulwadde ate bukujoga nnyo olw'ensonga busanga abasirikale bo ng'olwedde balina kibalwana balina omuyeekera gubakola ki gubalwanyisa ate nikujjako omuyeekera abadde tamanyikiddwa nga ate wamaannyo kyogamba musawo kana akalwadde tukageraageranyanga coronavirus bwe yali mu buno obudde wenjogerera buno obulwadde ngamba businga ni corona kubanga ekirwadde kino kikujjako ebintu ebisinga by'obulamu byo nikyonoona sikiini ng'abakyala sikiini kikyonoona nikyonoona wansi ffenna tikirina kikwata n'omwana ow'olunaku ow'olubuto kimukwata kati buno obulwadde tubwetangira tutya awo wantu wakulu nnyo omanyi lwaki abantu awo njogerawo nti wakulu nnyo obulwadde buno tubwetangira tutya lwaki njogera nti wantu wakulu nnyo obulwadde buno kati tugenze mu kweyongera buyonjo waka twongere buyonjo waka tubeere tuguleko ne busanitizer sente zitambuza obulwadde buno kati bwe tuba twongedde obuyonjo waka tusobola okutangira obulwadde buno bwetuwa okubutangira tutya twewale okusharinga ebintu ni bannaffe ebintu byetwebika ebintu byetuliisa ebyo byonna byonna tukole ki twewale okwewahaaga okwewakiisi okwekwata mu ngalo okubeera mu bifo ebirimu abantu abangi ebirimu amasanyu nga abantu batuyana kubanga butambulira nnyo muki mu ntuuyo tulina okubyewala awo tujja kusobola okwetangira obulwadde buno then tubeere buli omu abeere embega wa munne kuba bangi beekwese mu mayumba bumala basuukako ne bakola ki ne bavaayo ate agenda okujja ng'obudde bukoze eki bugenze ng'obulwadde bumukubye nnyo yoyo gwosanga nti wetumutwala eri mu ddwaliro kwa isolation nti asobola omalayo omwezi ayalimazeyo enaku 3 enaku 5 oba ewiiki nti asobola omalayo omwezi ogumu emyezi 2 emyezi 3 naye nga sikini ye yona ekoze eki oluusi ng'osanze nga ne wansi takyalina ng'oba eriiso livuddemu musawo bo obulwadde buwona tebuwona obulwadde buno buwona butya
Nenvirako ddala n'enkovu ezo zonna. Ezo enkovu zijja zitwala obudde okuvaako. Ngere bw'omanyi nti enkovu wejja ku mubiri. Obanga tobadde ng'okyali muto nnyo, ebiseera ebisinga enkovu eteetera akola ki? Zikirera kukola bukyangu omuntu enkovu okumuvaako. Naye nga bo obulwadde bugwamu ddala. Yes, omuntu awona n'ataddiramu ddala akola ki? Bulwala. Era tulina n'omukisa nti omwezi ogujja ogwokubiri tugenda atandika ogema obulwadde buno. Tugenda atandika okugema muntu ku muntu naddala mu bifo bye tumanyi ebya KPs, key population communities ezo. Tugenda atandika okukola ki? Okugema obulwadde buno. Tutangire bannaffe abakola ki? Abatannaba kufuna. Yensonga egyensombayo nga mbagamba twebereremu buli omu abeere embega wa munne ate tweyagalize tweyagale ng'abaana Uganda. Kituufu. Musawo nze awonyetedde ekibuuzo kyange. Ogenze n'ogamba nti buli omu abeera embega wa munne ewaka gye tubeera gye tusula. Si kirungi kusheyalinga byakwebika. Kati nze nyina kangeze nyina mukwano gwange gwesula naye mukwano gwange just akolera walala nange nkolera walala. Ne tusheyalinga obuliri mu nnyumba tulinamu obuliri obwo tetulinawo bulala n'ekyokwebika tulina kimu. Kati awo akolera walala nawe okolera walala musulawa. Kati mbasaba mweyiye mwekwatekwate musobole okweyawula buli omu abe nga asula buwe. Kale kati nze kati ekyo nkitegedde nti nze nsobola okweyiya ne mukwano gwange n'asigala. Okujjako ng'ogamba nti mukwano gwo bbaawo. Awo wenyini we mbadde nja nti singa tuba tuli bafumbo. Kati omuba muli bafumbo naye ng'obulwadde buno nga omukumu bumukutte oba nga tebunaba. Anti buyinza okuba nga tebunnaba naye gy'atambulira sibeerayo nange tabeerayo. Kati oli kufuna collect information ekwatagana ku bulwadde buno nibbaawo bw'oba ozeeyo naye mubulire ki muwe ku information gy'ofunye olwaleero mu kusoma kuno naye yeekuume gy'ali. Akendeeze buulira bbaawo oba mukyalawo ti munnaaye emundu gize kugombolola sigaza magazini kendeeze ebyokuwaginawagina bira mupango. Kakati buyaka massive gwenga gwe kirowoozo ki kyewali agadde tugambayo mu kaseera nga kano nga tusoma ku bulwadde bunene. Naawe tuweeyo endowooza yetulabe. Wekiri nze nga komanda buyaka massive Kyamufumba Joseph kansala to beach Senfiri. Musomesa ono njize byonna bya tusomeseza olw'ensonga musomesa azze simutya azze rasta ate nga nze ndi ghetto youth. Musomesa ono era byensinza okweraliikiriramu nti ffe mu ghetto tusobola osula 8 muno mukyawoza 2 tusula 8 ne bakyusa akagongo kiki akuba nti ate nze omukisa gwendabye ku buno obulwadde omusawo bw'abadde atusomesa ti okunaaba mu ghetto tunaaba ate tetulina bizigo twesiiga sabbuuni kitegeeza mbanga ya bunaabi wenziramu okunaaba mbanga era bunaabi wabula twetaagira ddala batugeme kubanga ffe tusinga osulo abangi ffe tusinga okulya obubi ffe tusinga kwegamba okubeera ewantu kiki naye nga tugenda twerongoosa ensonga lwaki ngenda kwesiba mu Kisenfiri era ne manifesito yange nasoosa bulamu obulwadde kintu kikulu. Twebaza ne gavumenti otujjukizanga negamba nti kati ono anaasomesa ghetto youth Kyamufumba akazaalya kampera sita omulimu kuba lasita wajja mu ghetto atunnyonnyole ku bulwadde buno 5 okkiriza nti olaba lasita afunye akatengo byaki byaddala kati lasita kazze n'atubuusa ate nga ne mu ghetto tubadde tusobola okubifuna ate nga gye wasinga enzigotta nange genda mu bannange mbagambe tukole ki twepime abwina mwepime ate tuddemu tunaabe engalo wabula kyengendo singa okugamba ba ghetto youth twesiige sabbuuni nga lasita bwakoze eki bwe yatubuusiza nti bweweesiga sabbuuni omwerere ng'omaze okunaaba ne bw'okona ku muntu kale si kyangu kukwata kuba boddamu yes ate ffe mu ghetto ebyo ebisinga otukolera kuba kyoba onoofuna amangu nesebo tusabuddeyo gye ne bannammwe mutugeme kuba ffe tusinza okutya 5 guluma ng'ofaanana oti
tekiriyo kirabika bulala yes meyanziza nnyo mukama wange buyaka massive sebo ekyokugema omwezi ogujja tugenda atandika okugema obulwadde buno yensonga lwaki ndaba ntambula emisana n'ekiro ekintambuza emisana n'ekiro nga siwuumula lwansonga nfaayo eri eggwanga lyange n'eri baganda bange abanfaanana ababeera mu ngeto munakulira kati sobola kweteeka mu level nineerabira baki ginava awo mba simanyi gyengenda wema neerabire gyenava nigyengenda mba sibola kukola ki tegeerayo ensonga enkomyawo mu geto nsobole okubanyonyola ku kikwatagana ku ki kubeera nange era mu geto bankazaako lya musawo olw'ensonga ntambulira mu geto era ntambulira mu baganda bange kyobola bankazaako lya musawo olw'empita bamanyi ng'omusawo yensonga lwaki nsobola okudda gye muli nimbeera nga nina obayisaamu egaali yange bayisaamu gaali yakubawa maki information entuufu ekwatagana ku kintu ekiba kiriwo mu budde era ni musanyufu nnyo nti bansobodde okunzikiriza nange mbeereku wano njogereko eri eggwanga ku bulwadde bwaki ninsembyayo nga ngamba ekintu kino nti pulezidenti oba yalitongeddemuko enaku abaana baffe baleme kubanga badda ku ssomero olw'ensonga embeera eriwo omwana omu bw'ajja ku ssomero ng'alina obulwadde buno ebyaddala ewiiki egenda okuwera ng'essomero lyonna liyinza okuba likoze eki bajja kunsonyiwa saagala kuyingira bizinesi zaabwe naye ekyobulamu pulezidenti yalituyambi n'atukola ki n'abongeramu kaakadde tusobole okugema abantu then abaana baddewa ku ssomero kuba buno obulwadde buluma banaayi obulwadde buno buluma obulwadde obutuukira okukyusa omuntu bw'ati n'okujjako susu nibukujjako susu nibukujjako sikini yona yona neofuuka ng'ekikere obulwadde buno bwa bulabe musawo era nga lasita badde nsaba nkubuuze nga geto youth nti kati ffe tusinga kubonga tetukwata nnyo mu ngalo ffe kiri kitya ku kubonga ku bannaffe batulidde abakwata mu ngalo baganda saba otangazeemu kati ffe ababongani bannaffe kati kekadde olw'embeera nti tuli bamufuna mpola naye omuntu yalibaddeko ne kasanitizer oba mu dduuka oba wobeera nti woba oyiseeyiseeko mu bantu obabuuzizaako okola ki kozesa kasanitizer ansooke nkuwenako naawe osooke ofuneko nange mwenyininyini sooke neekoleko wekiri olw'ensonga kati awonewo enkubongako wano tuli mu kwekuuma yes twetaaga aba muntu abeereko ne kasanitizer nti oba bw'ova mu bantu naaba mu ngalo weteekeko ki kasanitizer kitegeeza ojja kuba okoze eki olina kyogemu okyusiza sente niba nno sente zisprayingeko tizigenda kufa spray sanitizer nayo na sente tazikyusa wadde kala sente zo sigala zino ate dakika ntono nnyo seconds sente ziba zikoze eki zikaze naawe oba oweekuumye era oba oti obulwadde tujja butwalira waka kuba nyoba otwalira sente mu nsawo muno maama sister muganda wange agenda okwoleza engoye waka agenda kujja okwoza engoye afuna obulwadde kuba ajja kusooka akola ki kuzikwata bwazisola bwazituusa bwakola zino nti zino jiini zibeere bweziti kati mu process eyo wabanga azikwatakwata bwati obulwadde buyinza obutabeera eno egenda okugenda saabuuni nebukola ki oba nekamukoona saidi eno nga olwedde olugoye olwo lubaddemu ki akalwadde ako kavairasi nga mwekali kakwata eno olwedde kaba kagenda mukwata kati awo wembagambira nti tufune kasanitizer twongere n'okunaaba mu ngalo mu bufunze kitegeeza buli omu kano akantu yalibadde akeetaaga mu makaage oba ku mulimu oba wa nga buli omu asobola okubeera nawo kubanga kapreventinga kinene nnyo ku bulwadde buno amanya nze Mari David nga ndi muvuzi wa bodaboda nyivugira munaka wa Experience Motors ate nga nze ntwala security ya bodaboda mu Kampala district mu bufunze nga nze defense musawo nkweyanziza omusomo guno gwotuwadde ate n'okufaayo nefe aba bodaboda olunaku oyinza okutwala abantu 30 oba 5 ate buli gwotwala muwanyisiganya sente ate oŋŋambye sente ezo zigiramu obulwadde
bw'okwata ssente bw'oteeka mu nsawo oli bwakuwa bw'omu design bino ebya change kubanga abaazikwatako nawe ozikwatako kati abantu 3-5 bakute ku ssente ezo ate nawe zitadde mu nsawo kati wenkubuuliza ffe tusaze magezi kyokulaba nga abantu baffe abantu bange mbawa message ki oba ompa message kyokulaba nga twekuumye okuba nga obulwadde tububakwate kubanga ngambye obulwadde butambulira mu nnyo musenge neyanza mukama wange neyanza kyamaani wa bodaboda Kampala division siwe kiri Defense Kampala district bebale nnyo ekibuuzo ky'obuuziza kibuuzo kikulu nnyo tikyawula bwe wa boda mweka kuba ni bamaama sente baziteekawa mabeere mubulenga yeyo ensonga gyembadde njogerako nti tuguleko sanitizer oli bwakuwa sente yeso gyazikwata naye zisprayinge ate bamaama twewala okuddamu okuteeka sente wa mukaleega eno gyetuzinga naffe bataata naffe olumu waliwo ebifo gyetubeeramu nga sente tulina ziteeka wala nozizikawa mupembeeni eyo okitegeera yes baaliwo ebifo ebitayitibwamu ngaera bajja kukubaki ojja kutuuka bakukwate obeere nga road block bakugambe muzeeyi teekawo kyolina kati obwo obutonotono babuteekeero yeningi naziteeka eri mupembeeni otegerayo mwandakava kati bwateekayo mwandakava eyo ngaate zabaddeko akalwadde mutaka oledde olina kwanguwa nga obudde bukyali ojje ku ddwali osobole okufuna eddagala etuufu naye bwolwawo mutaka tomusigaza amaka gaba gagenzi maama ebbeere bujja kuvaano ku bbeere bulirye bugende newa waka obunatuukaka naye bujja kujjawo oluggi wabeere nga tuwakyali luggi nga tewaliwo osobola mbu wano okwatawo omukono n'ogulawo nga olede eddinisa lya oluggi lweggula dda kati ebyo byonna byonna okubituukako banaife lwaneko ngaobudde bukyali tweyambeyambe ngaobudde bukyali ekirala mpulidde omugamba musawo nti twafunye eddwaliro Entebbe era omuntu yenna asobola okugendayo n'ajanjabirwa kituufu kati awo kituufu kyoyogerako naye tosobola kufuna direct n'ogenda ku ddwaliro Entebbe era olina kusooka kugenda ku government LSS centers nga Kiseyi LSS center Kiseyi bw'ojjaawo bajja kujjako sample bw'onaaba toli mu mbeera mbi nnyo bakugambe ogende waka ku home isolation oyoeyabule ku bantu bo naye ng'oli waka olinde result gwe nga twakufunye nga toli bubi nnyo naye gwe tufunye nga ali bubi nnyo ye tumugjako sample n'ebirala byonna ne bimusangawa ate kino ekintu kyetukola tetuli kubuna obulwadde bwokka ni sitatasi zaffe ez'obulamu zonna tuzikebera ne sirimu tumukebera ne tukubanga tukuba ekinyonyi bibiri n'ejjinja ki omuntu niweemanya bw'oyimiridde nanooyanguzaako abasawo nabo okola ki okujjanjaba olw'ensonga baba bamanyi nti ono akozesa ddagala bwegamba mu bufunze nti Kampala yonna health center for abavuzi baffe aba bodaboda bagende beekebeza so okusinziira bw'onnyonnyodde nkubira omulanga abavuzi ba bodaboda mwina mu Kampala district nti laba oba Naguru oba Kiswa oba Kisenyi buli division gy'oliko noonya health center ogende weekebeze otandike okujjanjaba singa okizuula nti olimu obulwadde obwo batandike okukujjanjaba ekibuuzo zitwala bbanga ki results ez'obulwadde buno lunaku lumu tukujjako leero sample enkya results ziba zikoze eki ziba zikomawo zirwayo olw'ensonga eno epidemic disease tusobola kugamba ngu egenda kulwayo era abasawo bwe bali mu kukola omulimu guno World Health Organization weeri mapping lab weeri organization nyingi nnyo zonna zetwegase nazo tusobole okukola ki okulwanyisa UNDP anti olaba ninkumiyo njambadde ogiraba ninkumu eyo emabega eriko ki mapi
kitongole kyampango mapya kati buno obulwadde tusobola obugoba mu ggwanga lyaffe kati ffenna omulabe waffe tumumanyi gwe tulwanyisa tubadde n'abalwabe bangi naye abamu nga twabagonzagonza naye ono omulabe alina supiidi ate ono omulabe wankizo nnyo nti akumalamu amaanyi gwe omuntu alibadde akola nga tokyasobola akola aluma nnyo ng'obudde butandisa okugenderera okuvaako ensonyi kutandika mu ssaawa 11 awo atandika okuluma noweetakula nnyo ate buli kootakola kekadda buli katututuba okatakola papa nekavaawo kaddawo kakati musawo oyaddira ekibuuzo obulwadde obwo butambulira mu nsolo ez'omunsiko emmese y'ensolo esobola okugenda mu nsiko ate neemala nejja nedda neewaka emmese eyo tosobola kuleeta bulwadde obwo anti emmese olwedde ekisolo kya mu nsiko era yino waliwo abamu nga wetuli waliraanidde ebisikosiko kati emmese eyo osobola ogitega neetajja kobadde ogiteze nekatakolaki nekatakola n'ogamba oba yagenze tegenda kudda oba olyawo ng'ekoze eki ng'ekomyewo kati nyinza kukola atya mukama wange ate nekwata ebyokozesebwa ebyokulya ekwata mu bikozesebwa emmese ekintu ekyangu ekyokutta ate ng'osobola okiyita n'ebinwefa n'etawunya eddagala weeriri era balitunda kutandikira oba ku 2,000 oba 1,000 ng'osobola otega emmese ezo nezifa nga teziwunye emmese tezitewa bwemba sigiridde bunkwata nga sigiridde ebunsiigira emmese musuwaani ate ekwata ku suwaani emmese yekyo ekisolo ekirykyagala nnyo omuntu waaliri newabeera okuliira emmese yepamapamamu ebintu ebyo wepamapama mu bintu ebyo oluusi abaana tubayoza yajjawo buzi nakolaki muteekako emmere nemulya olwedi mumamu maze okufuna kabuuse kati nze tweyanziza musawo abalabi baffe mwenna abatulaba ku TV yaffe ffe nga aba Patriotic Citizen Media Team tulabyewo area of concern abantu aweetaaga okuteeka essira nga musawo tugambye nti obulwadde buno butambulira nnyo ku body contact omuntu okubeera nga emibiri gino gisisinkanye si nsonga oba mukyala wo oba mwami wo oba mwana wo oba maama wo oba kasitoma kati olwokuba kirimu body contact nga ndabyewo area gyensaba okubuuza mwenge ekitongole sira kiri emutadde kuffe abasisinkana mu butale abasisinkana mu bifo ebyamasinzizo musajja musiraamu buli kaseera buli emirundi 5 kusaala kisaalidde mu muzigiti teffenna tuliki tuli wamu muswala tulina embaga mwana waffe afumbirwa graduation yafunye buna mu P7 ffenna tusisinkanye awo wonna ndaba nga ezo zonna area of concern amasomero ne institutions endala ezitukuŋŋaanya tulina public transport oba kale ne transport endayinza ne bwetaba ya public era nayo oli osobola okugamba ntwalaako then tubeera ne prison ne seeru zizino eza poliisi nti omuntu ajja kubeera n'obulwadde ajje bamuleete omuserikale amukutte alina okubeera ne body contact ne gwakwata gwarestinga kati amutuusa ku poliisi alina okubeera ne contact naki n'abalala basanzeeyo then ne banks awo wonna areas ezo muvuddeyo na gundi ki okulaba nga measures ezinaataakiriza ensonga eyo. Yes, webale nnyo webale ddala ebibuuzo by'obuuziza bibaddeko bingi naye ngaebyo byonna byonna era bitambulira mu kwongera buyonjo tutya nti bwe tuba nga tulina obutale bulina management emiryango egiyingira
nsubira gyongerweko okuteekebwako tanks ez'okunaaba mu ngalo ne saabuuni. Era ekyo tusaba gavumenti etuyambe ng'obudde bukyali bateerewo tanks ne saabuuni. Awo tujja kuba tukola ki? Then ekyokubiri ekyo kisooka. Ekyokubiri twongere okusomesa sensitizing. Twongere okusomesa abantu okumanya obulwadde buno babutegeere baleme kubeera nga bali bukini nga tebamanyi kiki kituufu. Kubanga n'abasawo abamu mu malwaliro mu clinics abamu bakwata ne ku bantu bano naye nga mu butamanya babeera mu butamanya. Naye bwe twongeramu okusomesa nga nze omusobodde okumpita n'inzija wano era n'inzija nsomese sijja kulekera okusomesa era nja kubeerangako nga nsomesa era wonna buli mwenjagalira njeera kubeerangako nga nsomesa ku puroguramu ekwatagana ku ki ku byobulamu. Nja kuba nga nsomesa ku puroguramu yona yona ekwatagana ku ki ku byobulamu kubanga era gwe omulimu gwange gwenkola mu geto okusinga gwe mulimu gwange gusingira ddala mu geto. Nti ni mu bulwadde obwa siriimu nzijanjaba abalwadde mbatwala mu malwaliro nimbalinkinga ku malwaliro balina okufuna eddagala etuufu. Yensonga lwaki ni wano wenzize njogera ekintu kimu twongere okusomesa abantu baleme okubeera mu butamanya kuba obutamanya bulwadde bunamuzisa businga n'obulwadde obutuluma. Okay, musawo akalala TV yaffe eno wetwogerera tuli online era abatulaba kwebali. Response eyamangu singa mu community kuba kuno tulinako abantu baffe nga batufeedinga ku nsonga ya media kurespondinga ku nsonga bweziti ez'amangu ez'ebyobulamu. Kati tulinayo hotline gye bakubako gye bakubako okubeera nga bafune okuyambibwa mu bwangu. Hotline namba y'essimu ebeerako wansi awo. Okay, 070 enamba y'essimu eri 0800 1000 emirundi 366 yabwerere. Kati atamanyi luzungu kamunyonyole eri bweti eri 08 1 emirundi 3 6 ye namba y'essimu ekubwako singa oba oyagala okuyambibwa kubanga alina gwazudde obanga olina gwolabye nga mulwadde. Nange mwennyini sijja kwekyerera ambawulire enamba yange naye ng'enamba eyange only for help ng'oweetaaga obuyambi ku bulwadde buno kubanga obuliddwa w'olina okugenda. Enamba yange eri 0755 77 16 15 mu Luganda not 7 55 7 7 6 5. Enamba y'essimu bw'oba omwetaaza osobola omukubira wonna nkubira nsobola okudirectinga ng'ebyoyagala okutambula for emergency okuba enamba eyo weba toyiseemu for emergency then nkubira essimu ku namba yange eyo gye mbawadde. Niwoba oyagala kusomesebwa ku ssomero wa wonna ng'oyagala kusomesa ku bulwadde buno mu bantu bo nga institutions tukubire ku ssimu tugenda kuyambibwa era tujja kujja tukusomeseza abantu bo tojja tusasula kuba kino tukikola nga mwoyo gwa ganga tojja tusasula tujja kikolera bwereere tujje tusomesa abantu bo oba ku ssomero oba institution oba university tujje tusomese ku bulwadde buno ku bwereere. Okay, musawo tweyanza nnyo tweyanze naye tweyanziza nnyo mwenna betutubuuze nabo olunaku olwolwaleero abawuliriza baffe abakisenyi media ndowooza omulamwa mu kutegedde obulwadde buluma kiba kirungi n'okola ebyo musawo byagambye nosobola okwetangira obulwadde obwo. Banaye byonna byonna bye batusomeseza tubiteeke mu nkola tusobole okulwanisa ekirwadde kino nakyo tukirinnye ku nfeete nga bwe twakola covid. Kuba covid twali tumutidde naye bwe twakola ebyo abasawo bye batugambye okutya twatuleetera okukola ekyo abasawo kye batugambye nabuno tubutye tuleme okugamba bukyali eyo nakyo tukiteeke mu nkola tukitye kuba ekintu kyonna bw'okitya osobola okukola ekikugambibwa.
tulinyeko ku nfeete tubeere mu ddembe nga tetukyaliwo birimbo ate tumusinkana tokwata gundi mu ngalo yo togendayo bwe biti ebintu bwe biti banaye bitataganya emirimu bitataganya okusoma bingi ebintu tukosebwa so abawuliriza bava bakisenyi media tubeyanziza olunaku lwayo tuwa amatu gammwe mwebale nnyo mwebale okwewandiisa okucekinga enkalala bannange tulina okugenda okwewandiisa okucekinga enkalala ku byokulonda buli omu waali badde oli alert ku kakongeko n'ogamba nti nze ngenda kulonda beera ng'okimanyi ng'okikakasa nti ngenda kulonda kubanga bw'otafaayo mu biseera bwe biti gye bujja ogenda kalubirizibwa ate omuntu olemu omulonda kati kyali badde beta mu budde nga buno n'ogenda n'ocekinga n'olaba nga buli kimu kiteredde banaye nsigadde ndina bukasakiriya